kyoto neva nazisaba olwokubanga Jessica namusima musayi eddalaba byankeeta naye endagala okumala. Omugenzi Livingstone Kasozi yayimba oluyimba lwa Nababi ow'Embikko ng'agamba nti Nababi yamukola ebintu bingi naye omutima gwe gwagaana okumwesonyiwa nabwe kityo omusajja ono nkuba kyeyo eyakwata mukyala we Florence Namirimu ne muyimbi munne Kizito Zavuga embeera ze nazo zandibanga zifaananamu n'ez'omugenzi Livingstone Kasozi kubanga Namirimu yamukola ebintu bingi ku lunaku lwe yamukwatira mu bwenzi omwali n'okumuvuma ebivumo ebitagambika kyokka omusajja ono omutima gwe gwagaana okwesonyiwa omukyalo ono Florence Namirimu. Mu kifo kya Namirimu okwetondera bba omusajja yamaliriza nga ate ye yeetondedde mukyala we Namirimu ng'amusaba okumusonyiwa nabwe kityo Namirimu era yaddayo ew'omusajja ono ne babeera bonna wabulanga bwe bagamba nti eyakaliddeko omwoyo mulondo Namirimu yasigala akyagenda ne balabagana ne Kizito Zavuga mu ngeri ey'enkukutu kyokka nga yali asuubiza bbaawe nti tebaliddamu kukikola nga biri bityo era lwakya lumu omusajja ono olw'okuba ayagala nnyo mukyala we yasigala mu linnya akagere alaba obaddala abantu bano bateŋŋana era okukakana nga bano yabaguddeko mu kitundu ky'e Bunnamwaya nga bapepeya bombi era olutalo ne luddamu ne lubaluka bupya. Katubirabe. Omukazi Namirimu okumanya yanaaba ensonyi ku maaso yatandise okukuba bbaawe gwalinamu n'abaana ng'eno alwanirako ku muganzi we Kizito Zavuga gw'atalinamu wadde omwana omu. Okumanya omutima gwa Namirimu gusula wa Kizito Zavuga, Namirimu ssente ezigulira Kizito Zavuga essaati ate azijja ku bbaawe. Oyo mukazi wange oyo omukazi bakuze ne mukazi wange olabe damba bakyambonyabonya mukazi gwe oyo mama w'abandi abange neera babwabwe nakuyamba nabuyambi okuzalamu abandi era abonyabonya bakyambonyabonya bwotyo kiki oli muyimbi muwandikirako nnyo oli muyimbi muwandikirako nnyimba. Muyimbi muwandikirako nnyimba? Ate oyo agamba mukazi we? Asanze nga muwandikira nnyimba. Owulira nti agamba mukazi we akusanze naye? Mumanyi. Omusajja tomumanyi? Simumanyi. Kati gwe omusanze oli Namirimu. Gwe musiŋŋaanya Namirimu. Namirimu ki? Namirimu ki? Sako tubuli chichi. Sako tubuli chichi. Sako leko kubuka tubuli chichi. Tubuli chichi. Mukazi wa mukwatanya omusajja omulala
Mwami woyo. Tuli mu nyimba jasiri wali akasi awandika lwino mwana na muto mweyagala omwituuti singa bwe mwagala simwagala nga kusaagala tolwanye nabbaawo kati omuntu ayinza okukuba nga gwotunudde mbadde neetaaza ng'ogamba otya nga mugamba nziyeko olugezigaza ajja nnondoola mponyiriza alinganga yawunya mbigere byembwa oba bebano bakamwana bazalya ku kkubo ane musajja musiru mubalagaza obusabuuli bwabonoona mwasikazaamu kawukasala ngoyo ajja mpubako ogwete mutwalewo oyo siyinza namuddira olinamu abaana bameka ulire bwabuza abaana ne bwabanga ninamu olubuto kalwavaamu saagala akugamya n'okugamba tagenda kuddamu kumanya bwenfaanana oyo okujjako okusanga akatuli wenfuse n'akoonawo togenda kuddamu simanyi wegulyawo kunabazingulu simulaba nange obaliwa kujja kunzingukira bane omusajja akuli olwina empulya nga nzinabirabye byonna kati nno omusajja omulaba alimu n'olusaliriza obirabye byonna byonna awo ki ekibadde kinkubye olira nga mulwana wanze mbadde kati bwoba obaddewo so nze nanze ng'omuntu mbadde sisobola bataasanga ng'omu naye ngezezaako okugamba ti tujje ku poliisi yonyonyera ensonga omusajja nze omusajja nze twayawukana dda kuneesibako kana abasajja ngajja nga awunyera nakwesibako simanyi bayandaba mukiyatu nakwowa dda kali katala kazikira omanyimu abasajja mwagala nnyo okubeerawo tyolwokuwa omukazi mutaddewo mwana simukyawa mulabako omulala ayagala bwakukyawa osigale nga wenna olinganga evvu ovaako evvu likundukunyako neeri bwakolebako n'omulala awulira ekizibu kagwayo dda ate tolowooza nti oyo gye nvugira mu mazzi mawanvu nnyo Not as such, I don't think there is a big deal here. Because as they were that so there is no big deal there, and I'm not seeing the man complaining. So wabakoze ebyabo babikoledde ebiwedde omukazi alina right kugenda on course agamba teyamwanjula teyakola so bawulira nga bazze bombi complaining ne bwakutte netumirya mu makati kubataasa basetulina simple nothing else otherwise there is no big deal there because they have not got them red-handed. So we have no deal with them. Actually no one came here to report the case. Lanksi Kalyango yakusakidde eggulu erinno eri ebifa munsiko ku lwa ABS television.